Kansubire nti mwasuze bulungi yonna egyo musinziira okuba nga ate mugyekuumirako mwebale kubanga mukazana mwebale kukakkalabya nga bulijjo olunaku olwaleero era tutandise n'amawulire ga nnaku y'omukulu amanyiddwa nga Lord Kaizingonono atukolera ku programu emanyiddwa nga Uncut Kalakata wali ku NBS bw'atyo munange afiiriddwako maama we era omukyalo oyo golengera mu kifaananyi ssaawa eno ye Mbuyaga Ezikuntaka tubeere nga tusabira famire ye ebeere nga ate egumizibwa Mungu agigumye n'omwoyo gwe Mungu ayongere okuba nga agulamuza kisa na buli omu ali eyo afiiriddwa kitalo nnyo kitalo ddala Mungu ayongere okuba nga ate abagumya ate okuddako ew'omukulu amanyiddwa nga Ronald Mayinja ffenna gwe tumanyi obulungi omuyimbi Nakinku ate yamala n'abanga naye ayingira ebyobufuzi olunaku olw'eggulo yavuddeyo n'atambulirako mu mawulire nga kigambibwa nti ono yatwalibbwa ku poliisi oba yawawabiddwa ku poliisi munnamawulire omu ayabadde amuvunaana ogw'okuba nti yamunyazeeko essimu ye n'agyonoona ng'era munnamawulire agamba nti essimu ye agyagala yennyini eri eyayononeddwa ate nga ye Mayinja yabadde ateesa amugulire empya naye ebintu bya Mayinja byagenze ne bibeera nga bisoberera ddala abantu ekintu ekyamwononesezza essimu ya mwana muwala oba ya munnamawulire ate kyekintu kyennyini kye yavuddeyo ye mwennyini n'emikono gye n'atypinga wali ku Facebook page era nga yavuddeyo n'awandika n'agamba bw'ati Yes, because we all know and agree that Kyagulanyi is the next president, and I said that mistakenly. Didn't know that she was recording, and they want to frame me now. But come 14th January, vote wisely. Bwati we have done agamba. Nti yes, kubanga fena tuchimanyi bulungi era tukanya bulungi nti Kyagulanyi ye mukulembeze addako. N'agamba nti ekyo kye kintu kye nayogedde nga sigenderedde nze saategedde nti mwana muwala akola ki andikodinga. N'amala n'agamba mbukati ssaawa eno baagala kubanga abampayiriza oba banframing n'amala n'ayongerezaako n'abagamba nti naye temwerabiranga ennaku z'omwezi 14 mulonde na bukujjukujjo bamulonde na magezi mulonde na bwegendereza ebyo bye bigambo bye yawandiise naye nga ataddemu n'agamba nti kiri kye yagambye nti ffenna tukimanyi bulungi era nga tukkiriza nti Kyagulanyi oba Bobi Wine ye mukulembeze w'eggwanga addako okitegeera nti bye bigambo ebyabadde mu audio gye yakoze eki gye yabadde agezaako okubanga alwanirira ebeere nga eva mu ssimu kati ne kwegamba ne kibeera nga kisobera omulabi oba omuwulizi nga yeebuuza ate kati ekintu kye yabadde akukulira kireme kubanga kivaayo kyogerwa kyatuse n'okubanga kimwononesa n'essimu y'abandi kakati ate lwaki yemaze n'avaayo n'abeera nga akiwandika wali ku Facebook page jjukira bulungi nti mwana muwala ono mwennyini ye yamweyitidde mu maka ge amukoleko interview era nga kigambibwa nti omuwala oyo mu maka ge yabadde amazeemu essaawa 2 n'eddakiika 30 awo nno olutalo we lwabalukidde ne balwanira essimu ekyojoojo agimuggyeko era nga kigambibwa nti awo yalanyiza n'enduulu ezasombye omuwanvu n'omumpi n'agamba nti mwana muwala yakubye abaana be bifaananyi nga bali bwerere oyo naye twongere okuba nga tumuteeka mu ssaala olunaku olwaleero lulabika lwakwewozaako bwewoza ye omukyala amanyiddwa nga Zari Hassan muyite Zari the boss lady kinajjukira bulungi nti waliwo akatambi akafulumye ku mutabani we yagenze wali ku Instagram account ye bw'ati nabeera nga ye recording live n'ategeeza eggwanga nti ye talina interest mu bawala wabula interest agiina mu basajja banne mu bufunze nti yegge era mu bufunze gwe kyoyinza okugamba nti muli wa bisiike okitegeera naye omukyala ono yavuddeyo nga maama yenna ng'ayagala okuba nga ate akiriyalinga ekifaananyi kya mutabani we oba nga atereza ekifaananyi kya mutabani we bw'atyo n'agamba nti mutabani we yes video ayinza oba yagikoze naye yagikoze kugezaako kwegobako bakawawa kugezaako kwegobako bimaama ne bumaama obumuyayanira olw'ensonga nti bangi nnyo babeera mu box ye bamukwana bamumalako emirembe ate ye tabyagala so engeri yokka ey'okubanga abejjako yeeyo okubanga abategeeza nti ge basobole okubanga ababackinga off okitegeera yeeyo ensonga era bw'atyo n'abategeeza nti mwena abasamira mutabani we musirike mubiveeko omwana we mumwesonyiwe mumuleke tabeerangako ge n'omulundi n'ogumu ebyo bye biva ew'omukyala oyo okuddako mu maaso ddala tugenze ku mukulu amanyiddwa nga Pastor Aloysius Bugingo ono nno nga yasumba endiga z'oku House of Prayer Ministries esangibwa wali ku Canaan Land mu Kikoni omukulu ono yavuddeyo n'abeera nga ate awa obubaka eri bannayuganda okusingira ddala abavubuka abeetaba mu campaigns oba abagenda okubanga oba abeteekateeka okubanga bakola effujjo
ku lunaku olw'okubanga balonda olwo lujja okubeera ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi guno gwennyini ogwa January omwaka gwa 2021. Ebule ennaku ndowooza ziringa 5 okubanga olunaku olwo lutuuka. Ono nno havuddeyo n'abasibirira entanda. Asoose n'agamba nti nga tonnaba kubanga weeyunga mu abo abanaakola effujjo sooka obeere nga weerowoozaako gwe nga ggwe. Era n'agamba nti ye kimuluma nnyo okulaba omwana omuvubuka omuto ng'afiiririra munnabyabufuzi. N'agamba ekisookera ddala bannabyabufuzi be mufiiririra bo balina visions zaabwe oba balina goals zaabwe oba balina ebiruubirirwa byabwe naye ggwe oyinza okuba tobirina. N'abagamba nti omulimu gwo kye kirina okubeera ekiruubirirwa kyo. Ye munnabyabufuzi wasituka neeyisa mu kkubo nti agenze kuba campaign kyekyo ekibeera ekiruubirirwa kye gwe lwaki obeera omugoberera. N'agamba nti ye kimuluma nnyo okulaba abaana abo abafa ne babaziika enkya n'eggulo nga bagamba nti bafiiririra bannabyabufuzi. N'ababuuza nti bannabyabufuzi bameka be mulengera nga bagenda ne families zaabwe mu campaign, bameka be mulengera nga bagenda n'abakyala baabwe oba n'abaana baabwe. N'abagamba nammwe muyige okubanga mweyagala, muyige okubanga mulumirirwa families zammwe ze muleke emabega mu maziga bamama bammwe ne bataata bammwe ne baganda bammwe n'abaana bammwe mubeere nga mubalowoozaako. N'abategeeza nti wano mwagenda ne mugamba nti omusajja emmotoka y'akabangali oba poliisi y'akabangali yamulinnya mugenda ne mubyogera mbu kabangali za poliisi zibalinnye naye bwe babasaba footage alaga nti ddala emmotoka za poliisi zibalinnye temumulina. Simanyi oba ani alina okuba nga aproducinga footage ono awonanga ebinsobeddemu kubanga kyemanyi nti poliisi yalina obuvunaanyizibwa kubanga eproducinga footage ono naye ye bw'atyo bw'abagambye nti bwe basaba footage alaga nti ddala kabangali ya poliisi ye yalinnye omuntu afudde ne footage yennyini temumuyina obujulizi temubuyina naye muli awo muwoza kimu nti kabangali ya poliisi yakoze eki yamulinnye. N'amala n'abagamba nti ye tatya oba mumukyawa oba mumwagala mmwe mumanyi naye ye ababuulidde ekituufu. Era bw'atyo n'abakubiriza n'abagamba nti gw'oli wa ddembe okulonda oyo yenna gw'oyagala naye tosigala walimbu okuuma kalulu mugenda okufiira obwereere mala okulonda tambulodde ku mirimu gyo. Ye bwe bubaka bwakoze ki bwasobodde okubanga ate abasibirira. N'amala n'abagamba nti abo bennyini bannabyabufuzi bo beekuuma ne bambala bulletproofs okitegeera naye gwe obulamu obubwe tolina kyobutaddeko wadde weewaddeyo mulamba oli awo mbu ofiirira kalulu oba ofiiririra munnabyabufuzi. Obwo bwe bumu ku bubaka omukulu oyo bwasobodde okuba nga ate abawa naye nga katwongera okuba nga twegendereza mu kalulu kano ke tugendamu ffenna ke tulindiridde kubanga bangi buli omu alinda agamba olunaku olwo balugwa ddi bannange kubanga lutadde bangi ku bunkenke abagala enkyukakyuka abataagala nkyukakyuka abasibye ebyabwe nga bagamba nze okukola kino campaign zizimala kuggwa nze okukola kino akalulu kamala kuggwa. Mu bufunze katusabire olunaku olwo olunaku mulindwa nalwo lutuuke ate tubeere nga tuluyitamu mu mirembe watali kuyiwa musaayi twongere okuba nga twesabira kubanga ffenna kye twagala gye emirembe. Mbadde Fifi Gye nga bulijjo okweberera muli batteeka atakuumira mpeera abankuumire mweraba.